baganda baffe abali wano abatulaba awo tuli kino kitundu kye kiyitibwa Kacungiro. Alhamdulillah, enneebaza baganda baffe bannabuga busadaka abatubeereddeko okubanga naffe tulina we tutuuse insha Allah, kubanga kino ekifo tekyali mu masjidi, kati masjidi weeri. Abasiraamu batandika mpola mpola mu budde bwa covid. Kino ekitundu kyalimu abasiraamu 8, kati insha Allah wetwogerera abasiraamu waliwo bwe twatuula omulundi gumu ne baganda baffe bannabuga busadaka basanga tugezezaako okukola ddaawa ng'abasiraamu baali baweze 214. Kati we bajja ne begattako ne tukola ddaawa baatuukira ddala mu 6, alhamdulillah. Kati abo be tuliyo tusomesaako. Ekyokubiri, twatandikako essomero lino lyatandika n'abaana baali 3 ne tugezaako mpola mpola. Kati kye twakola, twalina bannayibba baffe nabo balina essomero liryawo litandise. Kati ne tugenda bwe nagenda ne mbagamba abaana mujje musome mumpe abaana. Kati buli fees mugenda kumpi 15,000. Kati bwe baawulira 15,000 ne bagiraba ng'ebyobwereere ne bajja. Inshallah nze namanya 15,000 zigenda kutuusa ku mulamwa, naye ng'abaana bagenda mu maaso nga basoma. Naye kati wetwogerera nabuga busadaka bwe yatuwa omusomesa yasanga tulinako abali mu level ya Saruna nga basoma inshallah. Kati tulinamu abatuuse mu Qur'an. Esaba Allah tabaraka wa taala w'ekitiibwa asaasire yenna atulaba wano mu mbeera gye tulimu, kubanga enkuba kati biseera by'enkuba yejja kati egenda kubanga ekola ki etukuba. Saba Allah tabaraka wa taala baganda baffe beyasitulako eddaala musobole kutukwatirako naffe tufune essomero insha Allah tugende mu maaso biizinillah. Era ne neebaza ne baganda baffe Bapalo FM nze nali sibalabangako, naye naffe tugiwulira bulungi, tugikwatira ku ssimu ne ku leediyo yennyini eneetuuka. Naye alhamdulillah tubadde ba mukisa, tuli ne baganda baffe amannya sinagakwata bulungi. Naye nze bampita Abdul Malik Kasangati Kawulitese Kaweema. Byebyo Allah tabaraka wa taala mwenna abana abakozi omulimu Allah abasasule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.